kale tutandikidde wano ku nsonga za Paul Job Kafeero. Olunaku olwajjo terwabadde lwakumeka, zabadde 17 zaweze wiiki 2 zebaali baatubwa okuba ate nga ebya Paul Job Kafeero tubifuna. Era olunaku olwajjo enteekateeka zonna twabadde tulinze. Amakya g'olunaku olwaleero Minisita Balamungu ono ye yavaayo okuba ate nga atereeza byonna okulaba nga obutakkaanya mu baana buvaamu. Asobodde okuba ate nga alambise nti nga 25 lugenda kuba lwakuna wiiki ejja. Essaawa zigenda kubeera 5 agenda kugenda ku poliisi era nga akulembeddwako ne Assistant Commissioner wa Police bamuyita mukulu Andrew K. Mubiru n'abapoliisi bonna bannaffe aba Government Analytical Laboratory abakulembeddemu enteekateeka eno ey'okukebera endagabutonde. Era omukulu Balamu ategeeza nti bagenda kubaawo nga 25 ku lunaku olwokuna lwennyini ku poliisi enaggulu ku headquarters bagenda okubeera nga balaga DNA ani mwana wa Kafeero ani atali mwana wa Kafeero. Okusinziira ku byonna nga we byali, bonna abaali bazze abamu batugambako nti baali 43. Omukulu Balamu ategeeza nti bonna be basobodde okuba ate nga bafuna nga 25 okweyongerayo kuba abavayo nga bagamba nti ba Paul Job Kafeero abo result zigenda kufuluma zitya. Agamba nti ku lunaku olwokuna lwennyini ab'amawulire bagenda kubaawo abaana bamaama baabwe bakojja baabwe ab'ekika abayina akakwate ku Paul Job Kafeero abafamire ab'eŋŋanda bonna abaali banywanyi ba Kafeero bonna bayitiddwa era ku lunaku olwokuna nga 25 weziwirira 5 wetumanyira nti Kafeero DNA yasooka yaleka abaana 4 nti Kafeero byaleka mu nsi abaana basukkamu 25 be bajjeeko endagabutonde. Kati ku ssaawa 5 omukulu Balamu agamba nti yeebazizza bonna abakulembeddemu enteekateeka eno okuba ate nga baluŋŋamya n'okukola enteekateeka okuba ate nga bamalawo okusika omuguwa okumaze emyaka 19 mu famire ya Paul Job Kafeero. N'abategeeza nti abalindiridde byonna bigenda kubeera ku mutimbagano ku TV ku lunaku olwokuna yenteekateeka bwegenda okubeera. DNA wejjidde nga bangi bakyerumaaluma abafamire n'ab'eŋŋanda bagamba ani mwana wa Kafeero n'ensonga zonna omukulu Balamu sample okuva ku mubiri gwe kati baba taliwo tebasobola mujjako swab oba musaayi kati balina okukola kufuna akagumba ke. So kooti already yali yakola order tujja kufuna kooti order endala bagende bamuzikule tuddemu tumuziike mu kitiibwa kye bamuzike bulungi tukimalewo ekyo ekizibu ekimaze emyaka n'emyaka nga mukayanira ebitaliimu. N'ekirala njagala abaana muyiga okukola n'abo abavubuka abatunda ebintu by'abagenzi emulowooza ati osobola ogagawala nti kubanga otunze mwandibadde mulekeraawo muyiga okwekozesa okukola ebyammwe mukole emaali yammwe muleke okulwanira emaali z'abafu. Era sikiwa nti kwabo abatunze kuliko alina ekizimbe kati mundeeba sikiwa nti kuliko alina ekizimbe mu Makindi. Kati byebimu ku ebyo ebyali mu nteekateeka ya DNA. DNA eno eyogeza bangi era eyawudde nnyo abaana ba Kafeero ku lwokuna we tugenda okumanyira. Bangi beebuuza nti Swaziniga Kafeero bwe luwerera olwokuna gwe bw'owulira nga Swaziniga Kafeero tali ku baana ba Kafeero. Era alizaati yali badde aziwulira oba ali ku booda yaawa ne bw'afuluma nga kwali yagenda okubeera mu ssanyu erisinga kubanga bisirikirwa ennaku ezo yavaayo n'ayogera wulira abaana bannanganga beeta baganda ba Kafeero be bakozesa abaana bano nti bazikule Kafeero bano abalenzi ba Mmundu simanya bamunende baani abo agamanya endo mutabani wa Nanganga si baganda ba Kafeero tebalina kuyinza kulinnya ku ground eyo wali mufu tebalina kubanga ekyo ekyapa kyawonze ekinnaze n'asabola okusogenda okulinnyawo ze Pawulo ng'agenda kufa ennaku yaŋŋamba Robbi nafuluma ogenda okweka ekyapa ekyo kwe bagenda okunteeka abantu bano mbamanyi bajja kuntunda tebalina na buyinza eyo ba trespass.
ye bisirikirwa atazaala mu kafeero naye nga amawulire ga DNA gamutambuliddeko nnyo. Bisirikirwa onannyonnyola lwaki teyasobola kuzaalira kafeero. Wulira. Siresa musayi gwa bisirikirwa mu baana bange. Ani alirwanirira abaana bange? Eyo statement buli wesirikirira enkola bubi. Anti kyamuluma kubanga yali afudde nga sigatanzaddemu mwana kwegangaga singa muba angaddemu n'omwana nandisigadde mu baana be omusayi gwange gwandisigadde mu baana be yanninamu trust kyala mu kyalo mu maka nze nali mukazi we olowooza lwaki tetwazaala baana oli yazaala omwana okulwaki Pawulo yalina ekizibu omuzungu kyeyanyise Lotham County twatambula bagayinoza abawe era Pawulo yasikanga nga bamuleetera abaana bato kubanga ffe ekizibu twali tukimanyi kugira Pawulo yazaala abaana be yasookera okuzaala nga tannafuna bizi tannanywa omwenge kubanga abasawo bagezanko omuganda bamuga Pawulo nnyo gendeeza omwenge Pawulo ebintu ebimalamu amaanyi abasajja bingi nnyo kakati Pawulo yensonga ya bisirikiro lwaki yazaala mu kafeero ensonga bwetyo kati ku lunaku lugenda kubeera lwakuna lugenda kulira ensasage twala olukusa luno okutegeeza maama bisirikirwa kitaffe yakuyimbako naye yakuyimbako yafa ate tewamuzaalamu adde nsaba obe mu bintu bya muzeeyi tukuwa ekitiibwa naye tukusaba obe mu bintu bya muzeeyi kuba olina gye wazaala tusaba obeera eyo gye wazaala olabirira abaana bo va ku famire yaffe lekerawo twawulamu ng'abaana then nkubi omulanga eri omuyimbi akulira abayimbi Eddie Kenzo mutuyambeko muzina ensonga mukulu Misaki tuyambeko tutebenkeze famire yaffe kale ensonga bwe ziri bwe zityo zikomekerezeddwa ku lunaku olwokuna lwe tugenda okufuna ekisemba mu baana 25 n'okweyongerayo bye baakebedde endagabutonde wiiki 2 zaweddeko olunaku lwa jjo. Wiiki eno onaawulira geego naaga